kino tukisaba mukulu Museveni mujjukire ennono zammwe ezabaleeta eruweero ate nammwe mulina families kituluma nnyo okuba nti abantu abalina experience ebyobufuzi abalabyeko mukyawamba abantu omuntu bw'abanga alina omusango gwazize mumusamoninga oba mumukwate openire mumuje mumuyite mumutwale naye guno omuze ogw'okuwambanga bannansi nze nsuubira gwali badde gukoma immediately. Njagala kusaba ssebo mukama wange n'akulira poliisi mu ggwanga lino sikulira I don't feel you omukulu akulira poliisi oyinza n'okulowooza nti toliiwo naye kyenkusaba omusaala gw'abasajja b'abapoliisi bano gwe babba nga beekwesa esimanyi mu Exodus Sacco bwe twayongeza abapoliisi omusaala twabawa akasente kawe kubanga these police officers have families like you people the honkos of the regime naye okuba omusajja omwongera akasente ke ate ne tuwulira nti ate muzibbireyo mu busaako ate nga basula bubi balya bubi they have children they are supposed to take care of. So mukulu akulira poliisi kino kikugambye naawe omukulu mukwano gwaffe minisita wa internal affairs mukulu David Muhoozi faayo nnyo ku ba police officers. The lives of police officers do matter in this country. Sebo neyanziza nnyo omukyagaleero era mbakulisaayo mwenna ababadde kavule mbadde mpulira w'ekitiibwa Kkungu ng'ayogera n'ekino kye twagala okubagamba nti ebintu bingi bikyayongera okubaawo mu ggwanga kasita mubeera n'omukulembeze yeeremeza mu ntebe kasita mubeera n'omukulembeze ng'alina ba apologists balowooza nti without him the country cannot move forward kasita mubeera n'omukulembeze alowooza nti eggwanga bufuuse bwakabaka bwe kasita mubeera n'omukulembeze yeeyagaliza n'akolawo bubinjabinja era buno obubinjabinja tubuvumirira obwabafeera abalimba Museveni busimanyi Buganda for Museveni. You just say your home is for Museveni but not Buganda because we the people of Buganda know what we are going through. We know what the regime has done to our people, our ancestors n'abantu baffe bonna especially abali ku land evictions land grabbing zonna eziri wano. So bw'obeera kapere tukwegayiridde nnyo naddala mwe ba regime butulikas. Stop insinuating the Ganda people. We know what we've gone through. Bokere ncha no isabi statement ebyo bitulaba mugenda muyisaayisa mu kimanyi Buganda for Museveni. Please. Abantu baffe bamanyi kye bayitamu. You are free to give your home to Mr. Museveni. No, you are free to give your property to Mr. Museveni. But Buganda will never, ever belong to Museveni and Kakunda. That's a strategy NRM is doing. Antikati abakaba NRM bakugamba tuze tukola bubi mu Buganda. How do we reclaim this area? Kati munoonye tayita endala gye mukiwa oba mugambe reclaiming lost glory of NRM. Mukinonye naye kuno kole fujjo lyammwe mu Buganda for Museveni on what grounds singa ne kabaka yagano musasula sente ze nokwata sente 400 something billions noziwa abapineti bani reclaiming where who told you Buganda will ever go back to NRM mukozeewo ekipya ekiraga nti omulundi gojjeeko ebibozibozi insinuative stories eyange nabagamba kubanga ekisinga okunsanyusa eyange omumyuka wa secretary general w'NRM luli yaleeta bbaawe nemba kuba 99.9 bwemuba mwagala mukomeewo kati twobasomesa Buganda completely twabasiibula ne tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne tuggalawo kaaba ulira sebo makola ki ne tuggalawo twagamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne tuggalawo ne tugenda ku byaffe era ali kugamba wano kuba kati wawulidde ne ku statement za president Kyagulanyi yakoze kubanga nawe yegwomu kubayigira ku president abantu abadde bakungana babadde bali ekibuga bali buvuma bazze abantu nganti NRM baji cha mu Uganda why would they turn out in large numbers? No, which large numbers according to who? Which large numbers are you talking about? You want me to show you some of no, we see the large numbers in terms of total votes cast. Sibano be bayikunganya ne baleeta bibaasi byabwe ne basomba genda osombe buli district mbo omukulu agenda kubeera wano simanyi waliwo kasoda waliwo omutwalo omukulu ayavuwazizza buli munansi
yateeka bamanelendazi be across the country. Tetutya tetunaba kutya naye ffe tulabula ku bano naddala obubinja bw'abo abantu abalina amannya gaffe ag'ekiganda. Stop insinuating the Ganda people. We know what we are going through. Stop insinuating Ganda people. We know what we are going through. But again, kati gwe bw'olaba Kungu n'alaba Mr. Kungu Haji Kungu n'alaba be bakuŋŋaanyiza Sembabule n'alaba be bakuŋŋaanyiza simanyiwa. Of course kati n'enkoko bwe ziba zirwana zibeerako abayimirirawo ebbali. That's where we are. Omusajja ajjawo ebikolebwa byonna mu ggwanga abantu bonna bali bati buli kimu kyonna ataddewo emisolo kati yazadde namulabya creatinze district kubanga abamu temunnakimanya muli eyo are sleeping. Baleeta district 45 empya. No. 45 naye nga waliwo endala. I think they are going to be 85 new constituencies. They are going to be like 85 kubanga 45 bazaapprovinze baleeta new districts 20 new districts baleeta 25 municipalities baleeta all for what? Bannayuganda bubataddeko emisolo emiyitirivu tukaaba gwe munyini wagamba titujjewo ebitongole bino ebya gavumenti rationalization ogijjukira watuleeta wano ogamba mbufu tetusiima wagamba tu rationalizing government entities tusobole okukendeeza expenditures naye ate kati oyongedde ababaka ba parliament ndowooza 12 parliament egenda kubeeramu ababaka nga 7 oyongedde cost of administration this district this municipality this constituency. All that for what? Nga tufa abamu abaka parliament tubadde tusuubira nti it is high time tukendeeze ku mwendo gw'ababaka parliament at least maximum twalibadde n'ababaka mu nsi y'abategeevu nga 15 kubanga tewaliwo bw'okimakinga ne service delivery. The other day nalabye ng'ali eri atema obukugu bw'atema just to appease psychophants. Mbweno psychophant yekaabe yagala kulya ku mese ene yagala kulya ku munya mbulwaki tebagiwadde district naye tolya ku munya tolya mese eyo jangu tukuwe district nsi yawe efaanana bwetyo. Anti kyenkugambe that's the reason I am here. That's the reason I am here. I am a member of parliament ensonga lwaki nkugambye ne bwebanga constituency ya Nakaseke south yemu kyenkiikiranga yemukuze bagenda okugatta bazigatte bantu bali bubi obabinisa emisolo ate ente zonna oziteeka mu byabufuzi. Tetusobola kuba na bibuga bipya n'amadistrict mapya nga temubiyisizanga parliament. Anti kyenkugambye nti nze nkiteesezaako this is people's parliament. Yes. Before you go to the other parliament, this is people's parliament. Even here, anti kati nkugambye omugongo era weeguli ngutaddewo nkugambye kyekiseera tukendeeze ku parliament. Eno parliament nene nnyo. Anti era nkugambye nayo nja kukiyimiriza wano we nayimiriza ku kyemmwanyi wayogerawo ki. Kati omukulu yagamba tugyewo ebitongole UCD ebyani byo authorities ebyo byonna. Nakugamba mbu tugenda kendeeza ku nsaasaanya eri unnecessary. Lwaki okuliyetinga bu districts obwo obuyitirivu bwonna agenda abutemaatema kati ajja kulaba mbu simanyi bano abumu abutemaatema ku tribal grounds obulala abutemaatema ku appeasement policies banansi nedda nti batongere district obuweereza busembere. Kakati differentiate between selfish politicians ne demands z'abantu ba wansi. Omuntu wa wansi tayagala district yagala services muterewo amalwaliro ne districts ezimu ze baateekawo tezirina we zikolera. Municipalities ezimu tezirina we zikolera ezimu zikolera under mango trees. Nogenda eyo mu Eastern Uganda osanga district eri under a mango tree. Nobuuza ani oyo nti oyo kawa atudde under a mango tree. Ani oyo mumanyi obwo bonna. Tawuni kansa eri eyo bwasangamu ente 15 nga mulimu omusajja gw'amaanyi nga nkuwadde tawuni kansa. Kakati ekyo kikola ki? Tawuni kansa ng'ewakinga under a mango tree. Municipality ng'ewakinga under a mango tree. Please politicians, I'm very sorry I'm a leader. I'm not just a politician. Please politicians who just want to make the big man happy. Please politicians of Uganda. Ugandans are suffering. Abamu tebanna kusasula school fees wa taamu eno eyaweddeko ne mubongera.
Muleese emisolo emipya ku mafuta gy'olaba gye baataddewo, emisolo emipya ku kutunda obubanja, emisolo emipya ku okisigeni. Abantu bakole ki? Naye gw'otema bu district municipalities simanyi MP ayagala kulya mukira gwa mmese mboyo bamuwe gundi bamuwe simanyi constituencies for what? Kubanga ffe abali mu parliament tulaba era kye muva mulaba nga abantu bakyekyawa mujja kulaba beekumako omuliro nalabako omuvubuka omu yeekumako omuliro w'NRM ku parliament najja n'afa. Mujja kulaba abantu nga beekumako omuliro mwe nga temwebuuza why do you think you a smaller group of people you are the ones who want to be aware of in everything? Abantu ne babeera mu byalo nze mu budde buno kye twali badde tulwanako ye services amakubo okugakola amalwaliro naddala ga gavumenti okubanga gabeeramu eddagala nga galimu ambulance okulaba nga tukendeeza ku musolo abasuubuzi baffe abali mu bibuga ne mu byalo okuba nti they can survive okulaba nga tulwanirira abantu baffe abali ku nnyanja such that they can also survive okulaba nga tukola ku ebyo nga tukola ku musaala gw'abasawo omusaala gw'abasomesa omusaala gw'abapoliisi naye ng'owa poliisi ali wali omwongeza obusente ate bwe mububbira simanyi mu saako z'ekifeerezo simanyi saako zaaki omusirikale waffe ow'amagye akuuma ali bubi omusawo ali bubi kyokka gwe ezo sente ezaali badde zibongeza emisaala ate gwe okuliyetingamu constituencies. So njagala I am just appealing to politicians especially NRM politicians, please sober up. The country is fed up of us. Mukiwulira mmwe abantu bajja kukeera enkya bagambe nti yeno parliament etugasa ki tukimanyi nti abamu mwagala okwapiisinga the big man mwagala okumulaga nti without him tewali kitambula ekyo nkigaddewo sebo mukama wange because the justification gibawa are you a politician obuweereza bujja kusembera because bagala buweereza tebuliiwo okay ekyokubiri baga nti okay emirimu abantu bajja kufuna emirimu buli administrative units empya oziteekebwawo emirimu wegiri kakati twagala kukugamba doesn't that make sense to you? Tukugamba there is no sense in that nga wawo wali olabe nga bataddewo emirimu ne gijja kubanze ndi mubaka wa parliament omubaka omuspendingako more than 20 millions era kyovola abantu kati every Tom, Dick and Harry want to go to parliament. They think there is easy money there. Gobateerawo omukulembeze yenna yalaga sense of direction. Go tugambe service delivery nga wateekawo n'olaba nti service delivery improved ng'otuukeeyo n'olabanga n'amakubo bagaanikako mutere ye muwogo. Kakati gwe tubadde tukugamba n'otuuka mu national referral lwakuba mwe tebabajjanjabira nabajjanjabira bweru wa ggwanga ng'olaba abantu tebasobola kufuna naddagala amalwaliro ga gavumenti temukyalimu na ambulance. It is just politicians aba providing ambulance and under conditions. Olina ateekawo ambulance n'ateekako ekifaananyi ky'ekya Lutamaguzi n'agamba mundabiranga ddala nze Lutamaguzi bwe bamugye mu parliament n'agenda na ambulance ye. What kind of mockery start? Kakati nze ndi mukulembeze ne bwebanga constituency yange nakaseke yegenda abantu balina burdens mukulu Museveni. We know you a smaller group of you people you don't feel the burdens naye abantu bali bubi. It is high time tukendeeze ku parliament, tukendeeze ku districts, tukendeeze ku municipalities, tukendeeze ku town council neziri eziri musikebeere nkima. Energy mu parliament bino binajja. Bino byoyogera the way you're speaking them. That's how I want you to speak about them. You saw us some time back nga turwanyisa rationalization. Did you see us or no? Because some of you people, you see us and you pretend that you don't see or you don't watch what's happening in the house. Kakati ne tumugamba nti wacho jjawo ebitongole byaffe eby'emmwanyi. Omanyi answer gyawa? Yagamba reducing government unnecessary, mark the word, unnecessary expenditures. Naye buno obukugukugu bw'ogenda otema nga bw'oyongera bannansi emisolo. Kati nalabye ne baminisita baffe babagoba ebweru mbu Uganda yeewoze nnyo ssente tebamanyi bagenda zisasula. Kati ndowooza batubanja trillion 13 currently and the money still borrowing money.
mumuzirabako physically. And I don't care which type of parliament you have. You have a parliament which exactly matches with the population interests. Because when you put it on kubanga nti kakati fe ababaka ba parliament tubafaanana mu abatulonda nedda sebo kakati wuliriza nze noti kati gwe wuliriza atuula muloomu ng'akubuulira. Sometimes they come when they have already used the money. They just report to parliament. They just report. We borrowed such and we don't know, but we just report. Nga tetwapuruvinze bali tu reporting ati affe tweweze ne tukola ebyaffe. Kakati it is very possible mu nsinga abantu kati obudde buno babongoota balinda handouts. The same people have robbed this country will still throw to them handouts and they will appreciate the handouts. I have some bad news for you. There are no bad news in this country unless... wayogeza lyanya ne bakwanjula ku kitebe kya NUP wagenda yoluli agamba ono kulinda bulinzi kadde mukukuta nagenda kufuuka memba wa NUP ajjudde emirimu ne ngamba era nakola bwenti kweganga olimu eraliikirivu enzibirizaako eriiso nenga mwami Lutamaguzi mukwano gwange honorable gyogenze nga si byangu according to who? Ku deputy president w'ekibiina no si byangu according to who? kubanga ne setaani yagamba nga abagenda mu ggulu nti abaije mulaga nga si byangu ababaka bonna bano abatajja ku kitebe abatunulirwanga bakiwagi bagenda kubalumba kimafiya nalo and I'm quoting simanyi kyebitegeeza bino byayogera nalo na mutima na bidi and that's where you go. Kakati the biggest problem with you, some of you especially some media, is to major in minors and you minor in the majors. Eyo yemu ku police za Museveni z'abateekamu mutera nnyo okuteekawo diversions. Even me, I'm talking about the leading opposition political party in the country which has put everyone on tetherhook. Owulira sebo wakati ne regime weesanga omemba wa NUP nga yambadde overall just ovule ya reading egamba bano basirikale. Yes wagenzaawo oli wa DP ajjudde otulaba nga tumyuse at least olina okubaako n'akabonero akakulaga nti oli Vaticano waffe oyo Vaticano nkugamba awo Vaticano waffe naffe Vaticano yaffe ab'ebyobufuzi twabadde tuze okuwulira ayo Vaticano yaffe ey'ebyobufuzi kati naffe ayo Vaticano yaffe era tuwuliriza nnyo kalidinaali agamba kyo waawano kubanga abamu tebakimanyi ti ne Vaticano ebeerayo chief kadino waawo ng'oba otunuulira paapa ne paapa abeerako ne kalidinaali awo kati ffe tugenda wali tuwuliriza what matters especially abantu mu ab'amawulire temusengejja message mutunuulira individuals but you don't see the message. Yes, no, first listen. What was the message about? It starts with the individuals. What was the message about besides the individuals? Kubanga ne bwe naalibadde nga nze Lutamaguzi nze deputy president I would say the same words. Nti kalidinaali awulira nti Vaticano wano ebikolebwawo tebimusanyusa please oli wa ddembe. Ate gwe bw'otandika okugamba mbu paapa ayogedde bye tutategeera bakubuuza okola obadde oyagala ayogere ki nti abasatula ekereziya tubakubire mu ngalo kuba bali bakugamba nti these are the rules and regulations. Bw'oba owulira nti tobisobola mu kibiina ky'ebyobufuzi ekisinga okunsanyusa every political party has two doors. The exit door and the entry door. Tewabeerangawo door emu ngeno bagigaddewo oyingidde teriwa babeerawo every political party has two doors. One, the entry and the exit. You can feel free at any time to use one of the two.
okiwulira sebo you can use your time at any time to use one of the two doors tewabeerangawo ti feno dowe yaffe yokka eriko ekisuubizo anti wuliriza ebiseera ebisinga n'aba media wendi abaka ba parliament aboogerwako nga Kivumbi bwe yabanokoddeyo bagamba tebamanyi musango bwe bazizza kakati wewuliriza wuliriza ng'owamawulire atazanya naddibanga polisi bakugamba ekyamazima tetumanyi musango gwe twazizza ekibiina officially clearly tekinnatugamba nti gwe baagala wazizza guno omusango gwe mumpuuga wazizza guno omusango Bwanika wazizza guno omusango kakati kitugamba twetonde kuki anti kati gwoli wano ogambye otegeera bulungi nnyo kyenkugamba nze ngambye nti nakulabyeyo ku kitebe era mwentunudde mu kamera buulira abantu abaka boogerwako bazizza musango ki anti kati kyenkugambye the biggest challenge we have as a country, the biggest country we have as a country are the people who major in minors and minor in the majors. You see, anti kyenkugambye you are one of the biggest problems we have in this country. Kati mwaba amawulire kati gwe nange mpaayo okukadde nze gwobuuza gwe ku kitebe wabaddeyo. We are looking at the broader picture of transition, not about individuals, even whose presence may not be felt by the people countrywide. Kati tunuulira picture Museveni avudde atya mu buyinza ensi yaffe ng'alese tagitaagudde ombuulira just a smaller number of people mbu how does Bagala feel, how did you want her to feel? Gwe just you ng'owamawulire amajalinga mu minors wanga ffenaffe kati sebo tuli balongooseemu buli wamejjalingisa mu minor nga nkugamba we shall talk about that next day. After kati gwe nkugambye omuntu w'ekoboko oba omuntu w'ewaffe Nakaseke ebigambo bya Muwanga Kivumbi nga alongoosa ekereziya ng'alongoosa ekereziya nti wajja kubawo mukirisitu asitama nga faaza ali mu kitambiro ky'emmisa ate gwe n'ogamba gwe n'otandika okubuuza ng'omukirisitu w'e Nakaseke laba ye kati oyagala kumukola ki tunuulira broader picture ya ggwanga Museveni agenza atya ne banne abatufudde abaddu mu nsi yaffe era ffe bwe tubayitako mu abamejalinga in minors we just look the other way and pretend that we don't hear or listen to you. Are you saying Muwanga Kivumbi majored in minors? Nanti kati ye Muwanga Kivumbi alongoosa kereziya Muhammad alongoosa muzikiti Muhammad alongoosa muzikiti agamba nti tewali wano swahaba ayina kuyingiza ngatto mu masigidi kati gwe wamawulire omugamba nti laba Abedi Bwanika ayingizze ngatto kati ate Muwanga amukambako sirina bw'oyogera bw'otyo that makes sense. Nti omuntu ayingidde mu muzikiti n'engatto luluzi zigamba ziti ez'omuzikiti regardless of who says and who's there to say so. Baagala yayingidde muzikiti n'engatto anti kati nkugambye anti kyombuuzizza Bwanika yakoze ki kyenkugambye Michael Kakembo Mbwate Kabwa yakoze ki kati kyenkubuuza Abedi rather Jimmy Ruwanga Twaha Kagabo bakoze eki jagala ngambe nga bw'oyogedde nti bano bayingidde muzikiti n'engatto kati nkugambye anti kyenkugamba nti bw'osanga nga imaamu gwe bawa obuvunaanyizibwa nti ono imaamu w'omuzikiti guno
alina amateeka agaliwo agagoberera omuzikiti guno nga waliwo kyokompa obudde kubanga you shouldn't be an advocate of those people going to muzikiti with ngato. Imaamu ayimiriddewo agambye nti okusinziira ku muzikiti gwaffe guno ne bw'oba ng'oli swahaba nga waakava okola hijja wano toyingizaawo ngatto zo. Ekyokubirigano ge mateeka wammanga ate ne tuwulira ng'omukatuliki lutamaguza afuutukayo emisinde ogamba otya swahaba obutayingiza ngatto. Kuliriza oli byasoma akulira omuzikiti gwe bw'owulira nga bikulumye nnyo. There are several ways z'osobola okubyadressingamu. One, osobola okugendayo wennyini ku kitebe bw'oba oli memba waabwe, kubanga ebiseera bisinga nze ng'omukatuliki siwa mateeka kubikolebwa ku muzikiti. Kati nza nti nkugambe I don't minor in minors because omuntu wewaffe nakaseka alaba Sanyuka TV mu budde buno anti nkugambye Wanga Kivumbi alongoosa muzikiti nti teri kuyingiza ngatto muzikiti, naye abakatuliki ate bo bagamba kubaffe ewaffe mu kereziya uliriza sebo ne bwenva mu nnimiro nvumuka faza nzikiriza ne bwenva mu nnimiro okuyingira ekereziya kubaffe ewaffe tugamba jangu nga bw'okola ki nga bw'oli. Naye bali abasiraamu bagamba nti eno ewaffe tojja nga bw'oli, tukugamba bw'oba ozze n'ebigatto byo nga biriko ebisaaniiko bireke eriko obeanika obaani. Ne kati ate gw'otandika okuleeta wanenaka kambuuze ani alumwa ennyo ku bigambo bya Muwanga Kivumbi? No, these are your members. Who feels so bad nti ebigambo Muwanga Kivumbi be yayogedde bigenda kuleeta enjuba okwaka ku ssaawa 10 ez'ekiro? The insinuators aba majoringa in minors. No, unless you're blaming Muwanga Kivumbi. Fe twamugambye omukulu w'amasigiri agambye atya. Unless ngoga nti Muwanga Kivumbi majored in minors okuvaayo alongoosa muzikiti n'amenya amanya ga alongoosa muzikiti batosobola kulongoosa muzikiti tojingira nangatto ekyo si yakyogedde bwatyo anti gwe buliriza nzo ngambe nabaddeyo because I listened I can even play this clip olemeddwa nawe nkyayaleero 100 sisobola okutubuulira bwe guba muzikiti going by your example gyotuwadde bayingidde nangatto mu muzikiti balidde ebitakkirizibwa kuliibwa mu ddiini eyo bakoze eki kati kankikuddemu kati nkulaba okementererwa olumibwa under what spirit? For some of you abalumwa mulumiribwa mu mutima ki? Ogwagala ennyo NUP, ogwagala ennyo bano be bayogeddeko, kuba nkulaba okementererwa, nkulaba ng'owamawulire okementererwa baba nkulabe meme yetandise okukementererwa olumibwa under what spirit, including some of other people. Anti kyenkugambye Honorable Tamaguzi bwekugamba ojje weetonde gyendi nino sooka okukubuulira kyewakoze. They are telling you, tell us twakoze ki? kakati fe kyenkugamba kuba nkugambye nti nkulabyemu okukemettererwa emmeeme eyo njiraba erimu okukemettererwa. You are asking that under what spirit? Namwe abalumirwako abo ku bigambo bya Muwanga Kivumbi mubitunuulira under what spirit? Kubanga we are tired of state diversions. Can you tell the public? Kakati gwe kati bwabo mbagamba kuba gwe toli mu Katoliki. These are members of the National Unity Platform. They are, yes. They are, we know, yes. So what? They are members, so what? Nti kuba oli musiraamu twakugambe imaamu ayimiridde wali nti teri kuyingiza ngatto muzikiti nga kungu atandika okugamba kakati wano lwaki ogamba ku Lutamaguzi ng'ayingiza alabika yayingiza. Nkugambye nti nkulabyemu naawe ng'owamawulire okukemettererwa oba feelingira under what spirit abakulu abo kubanga nali badde nsuubira gwe mu kubaali badde bawagira
Honorable Mwanga Kivumbi, era by the way mbebaza ab'ebutambala okulonda, we are now looking at people who call mbata mbata. Tukoyo kubeera ngeno mujita mutya Haji Kungu mu opposition. Nga we have a lot of pretense among our members. If we say these are the rules and regulations of our masjidi, regardless of who you are supposed to adhere to the rules and the guidelines. Because there are 2 doors on every political party. There are 2 doors on every political party. There is the entry door and the exit door. There are no rules in this case. Where are the rules here? By who? None of these by who? was invited. None of them. I'm telling you, I'm giving information. None of these was summoned mu disciplinary committee y'ekibiina. Kati nanti kyenkugambye nawe kyenkugambye nti mu bulumi mu bujja wanga Muwanga Kivumbi alongoosa omuzikiti. Obulumi mu bujjawa tolabanga namwe mulina okukemettererwa. Kakati nga muzikiti gwawa gwe wali ogenzeemu n'otandika okuwaayo amateeka kubanga tugamba buli muzikiti wuliriza ssebo wuliriza mu buli muzikiti oba mu buli nzikiriza honorable waliwo amateeka n'ennono emanyiddwa era egobererwa. Nze kungu bwe mba ku nnono eyo I can also tell nti mutuufu nazze mu muzikiti naye ngatto seetaaga na muntu kuŋŋamba. Kakati bano bakugamba weetuli okay ekibiina kituyambe tutegeere omusango kyazizza ekibiina tekyogera anti kati nkugambe wuliriza feno kyembadde nkuddamu fene waffe mu Katuliki waliwo kye tuyita agurupa era omuganda n'agamba gunsinze aliwa biki bitono. If these members think they are very innocent, the public will judge. Kubanga kati tuli mu kiseera kye bayita people power eno eleese ebintu bingi nnyo bye mubadde mutalaba nti kati ne Museveni bw'aba ayita mu kibuga atya abantu. The Museveni of 86 could not fear people, but Museveni of 2025 aggala amakubo. Kakati nange kikugambye nti kino kiri eri bantu. It is not Sanyuka TV, it is not Kungu agenda okubeera chief advocate w'abali abayingiza omuzikiti abayingiza engatto muzikiti nga imama ayogedde. Who is Muwanga Kivumbi in NUP? Who is Muwanga Kivumbi in NUP? Anti nkugambye gujewa okukemettererwa. Kwa nakugambye nti nawe omutima gwongulabamu okukemettererwa. Bakola ki? Anti nange nkugambye just a light bakola ki? Mubavunaana ki? Anti nkugambye nti Sisanyuka TV yebuuza kye bakola. Baligenze mukulu Muwanga Kivumbi omanyi kifo kyalina. Muwanga Kivumbi omanyi kifo kyalina. Muwanga Kivumbi omanyi ekifo kyalina. Anti gwe nkugambe Muwanga Kivumbi omanyi obuvunaanyizibwa bwalina mu kibiina. Kati lwaki ono abuuza ku Sanyuka? Lwaki yabuuza Sanyuka? Lwaki teyagenze ku kitebe? Lwaki teyagenze ku kitebe n'abuuza wa Sanyuka? Because if you remember ogenda n'obuuza wali tobuuliza ku TV. Nze bwe bukeera enkya nenzijja wano nembuuza. Yourself, do you know what they did or you don't know? Ekizibu kye baakoze. Even the names they used to register, they used those of the meetings they used when quarreling with FDC. So they used FDC members. Just FDC didn't want to waste time on PFF. Bamwita Saz Malik aliko X wati bagambye. Abanagambye abo bonna batandise ebibiina ebipya banoonya kyakulya kubanga ideology FDC tekyukanga. Lwaki bakyusa ebibiina buli lunaku? Mpozi boogera amazima nti baali tebayingira FDC, baali bayingira kibiina kye bayita Dr. Besigye era sawa okay byebyo ono bamuyita okay webale nnyo naawe okubeera nga otaddeko. Then maybe tusembyeyo onagambye if Dr. Kizza Besigye can't be out of jail 3 months unless President Museveni ends like Munyagwa says, but President Museveni has been there and Besigye has been fighting for 28 years now. So that's a lie.
Mr. Munyagwa. Okay. Njagala kudda wa Mwami Mulimba. Yes. Ngujjeko kubeera nti oyogerera kibiina kya NRM. I need to seek your genuine and honest opinion. Do you think okujja kw'abano kugattako opposition oba nedda? Tekulina kyekubagattako, and I want to be very honest. Nti ebyobufuzi nabo bulinga oba bulwadde nga bwakukutte nti omuntu wajjamu nnyo politics otuuka ekiseera nga you must belong to a certain group of politicians, you must be there. Nga Kaija bwe yagamba nti abantu ab'endowoozaemu bwe bajja awamu ekyo nga kifuuka ekibiina. Bano abantu basazeewo obusaze nti katugende naffe tubeereyo. Of course waliwo ndowooza nga 2 MPs that I can see if they carry that flag of PFF. You never know, maybe they can make it through. At least they will have where to begin from. Naye at a broader picture yo gamba nti okujja kwa PFF kulina kyekukendeeza ku maanyi ga NRM, ekyo kyo totally nothing. Tekirinawo kitunafuyiza. Nga bwe nkugambye nti okujja kwabwe story embi nnyo, mawulire ga nnaku eri abannuupu. Kakati obuzibu bwa PFF nga bwe kibadde ku bibiina by'obufuzi ebirala, it's not Museveni. Ekya Museveni bakiyimba, Besigye yabasuubiza, n'ayogera amaloboozi mugenda mulaba nga agenda. Ebyo byonna byagaana. Wabula tugenda kulaba entalo endala. Era ffe kitutadde ku advantage, tugenda ku ekati akatogo, tugenda kukaliisa Busanja. Manya akasanja kano olulagala olukazi olusenesa akatogo n'olya we tuli ku level eyo ffe ab'NRM kati. Tetukyetaaga fooka ezitowa. Kubanga bano Katonga ninajja nankumbya otawo terunaggwa. Bali kibadde basabirira nabo bano butafuna. Kati bonna bafunye. Ogenda kulaba zibbulu nga zisisinkanye loyo bbulu n'oli olimpulira olutalo. Kyokka era kyo tulina kwerabira nti n'abantu ababadde emabega wa Kanokiza Besigye bangi badde tebakkaanya nti singa ekibiina kyabwe tekiwandiisibwa basobola okugenda mu nuupu. Kakati abo bagenda kubeera mu competition yaabwe, unfortunately oba fortunately NRM egenda kusigala ng'eri mu competition yaayo yokka. Kati nabano babeere mu yaabwe yokka. Singa badde balina ekigendeerwa, naye ebibiina bino byonna bitandikibwawo kujjako Museveni. A mission that has not yielded the results for so many years. Kanokiza Besigye ekyo kiyajja. What alternatives do you have? Gayinza tugamba nti government ya NRM mu byenjigiriza, mu byobulamu, mu byakino tekoze bulungi. Besigye ayogerayo akantu aka ate yakakoppa bukoppi kaali ka musolo gw'omutwe. Bw'amala okukimanya nga IO, manyi intelligence officer munene nnyo oyo Besigye tomuzannyisa. Bwe yamanya nti Museveni ayagala kujjawo omusolo gw'omutwe n'agenda mu Lwale n'abyogera. Twagenda okukikola ne bagamba kibadde kiki. But what else have they done okuyamba abantu? So they are not coming on stage with any alternatives. Same old story. Teina kibagattako, twali kibatolako. Honorable Munyagwa, same old story. Temina kimugattako n'ebirala. I need to ask a brief question. Again, PFF is egattako opposition etolako. PFF kakati ekizibu kakati njansoke ntereza abatulaba. Councilhood musajja muyivu, musajja mugezi, yali makerere mumanyi. Naye kyovolaba debate zimusumbwa wabayogera ebintu bye NRM. Abeera torn between a brilliant and astute lawyer ne kada we NRM amulimba ne musumbuwa. Oh no, my brother here okwogera amazima kimutawanya omumanyi. Kakati bimusumbuwa. Let me tell you, muve ku lugero lw'ejjina enkoko ani yasookawo munne. Bino ebibiina bitandikibwa bantu. Ebibiina si ddiini si ggwanga. Ebibiina mmotoka ze tukozesa okututuusa ku bye twagala. Kankuwa ekyokulabira ko Uhuru Kenyatta bwe yali anoonyibwa pulezidenti w'e Kenya teyakozesa kanu eya kitaawe. Yakozesa TNA nga ne meaning tetegeereka. Tuesday 9 April
yawangulira mu kibiina ekiyitibwa Tuesday 9th April nabeera president nga Kanu yataata we weeri. So it beats this reverse psychology by councilhood. Wano tewali namanyi linnya PFF kyeritegeeza. No, that is a vehicle. Kati gomanyi linnya Mazida, emotoka Mazida jovuga Mazida kitegeeza ki? It is a vehicle. Linnya terimatalinga. Ovuga buvuzi. Kakati njagala nkunyonyola. Eno bloke gattiddwa ku kizimbe oba bloke ejiddwako. The founder of the struggle for the second liberation is Kano Kizza Besigye. So nakugamba papa tayinza kubanga ali wali Pope Leo we 14 ate noyogera kusaba Kristo we Namulanda papa bwawa direction nze nkubuulira kakati it beats. This is reverse psychology. Besigye yagwamu, Besigye yakola ki? Lwaki omukutte? Lwaki mumulemedde ayagwamu atayina makulu? Kakati gwe mulindwa mukama we yamanya ekizibu ekiriwo. Yolo okuba gwe bakusasula kutambuza propaganda woyo bulimba bwo gwe bambi wano weegumya ninga naawe mutima omanyi ti omusajja ono gwe tulemedde yeka onkolayirira kino nkikuddiramu nga ba detractors bennanja nakumbi tebakyali mu bintu bya Besigye. Besigye ne bamuteera wano namukwasa certificate ya PFF struggle ewedde. Isi lwaki nkubuuza ekibuuzo ki Honorable Munyagwa wadde toli mu kukiddamu directly. Yes. Mwe mulindwa omuwulidde mpulidde ku nambala booza agamu okuva mu batonolezi b'ebyobufuzi nga baga nti okujja kwa PFF kugenda kwongera okuleeta okukoonagana mu bannabyabufuzi abali ku luvuganya gavumenti. Ekyokulabirako ekimu akikuwadde kira. Okay? Honorable Ssemujju gyali bwajjira mu PFF nopu nayo neereeta n'ebibiina ebirala FDC neereeta kuno kugattako ku struggle ne ku opposition oba kutoolako mu struggle tebibulamu. Ojo onoonyereza roro ya Nkwanga ne Kayiira yali ki mu struggle yawano. Nkwanga ne Kayiira balina amaanyi mu Buganda okuba baali Baganda naye ebya struggle bibasumbuwamu oluusi approach zaabwe tezituukagana bulungi na bigenda mu maaso. Tekyalemesa NRM kuba overrunninga naye nabo bayamba. Kakati nakugambye waliwo ebibiina kituufu nga weebiri ebyopposition nga biina kye biyamba naye nga biina bu region beeramu nga biterrorizinga tebiina bulungi political bearing ebisumbuwa bekuba abaabwe ate obiyisaamu eggaali political bearing ebisumbuwa naye tubyeta. Yes. Kakati ebibiina bijja kubeerawo. Besigye yali wano nga akena gyali mwakyoli Honorable Akena nenga FDC egenda newangula yaba baka ne Besigye akaluna akawangula Mulango nga Mawu gyali mwakyoli ng'ogyeko municipality ng'ewalala akyoli yonna Besigye agiwangula bulungi. So Dr. Besigye ng'ali wano alina obumalirivu obumala okukwata abo Bakayiira ne Bankwanga n'aba direction okujja kwa PFF. Mwami Munyagwa kirekawa calls z'Abannayuganda abaga nti Bakaija ba Bobi Wine ba Munyagwa mu kaseera kano bali badde banoonya kwegatta babere force emu ennene eggumidde kati ate mwongera kuteekawo buportion butundutundu teri awakanako ate ekyetwagalira ddala kyetwagalira ddala neera Amiri Jeshi Commander in Chief of Opposition Besigye otumwigatirako. Let me finish. Besigye azakikolerera kagamba naye wabeewo okwegatta tewali kigaana kwegatta naye tukugamba katuneegattira ku Nkwanga. Omugamba mutya? Tuyinza okwegattira ku Nkwanga. Nkwanga ali mpigi ali Butambala ye gyategera emmotoka n'azibba katwegattire ku Nkwanga. No tulina kwegattira ku muntu amalayo eggwanga anaaleeta Acholi, Lango, West Nile, Western Uganda, Eastern oyo ali ogumu opposition Besigye. Nkumaze kugyeko engalo kuba wandise ekibiina Besigye taliiko. Lwakubanza manyi Dr. Besigye ebyokwesimbawo byamutama nze mmanyi naye Besigye nga yagambye nti ngenda kwesimbawo ne bamunominatingira mu komera ekyo ekifaananyi okiraba
ne bakitwala eyo up country nga Besigye candidate ensi ekwata omuliro. Savant njagala jjemu obukulu bawulira ne feedback y'abantu abantu babasuubira kwegatta nga bavuganya mwe mujja na platforms oba forums mpya. No, okwegatta tekitegeeza nti abantu babeere mu kibiina kimu era sinawulira calls abantu ziganta nti babeere mu kibiina eki kimu era by then okuba n'abantu okuba bandolinga nibaza mu kibiina ekimu boogenda kweta crisis fe waffe eyo wabeeranga bayo ababbi ne bajja materializinga ekyalo chairman w'erosi n'agamba nti bannange tugenda kutayiza babbi noga buli maka omusajja waamu n'abalenzi abakulu mufulume nimujja ne mufuluma ne musula ebweru okutayiza ababbi tekibajjaako nti olwokuba nti nze nva mu nnyumba yaffe ewaffe mbukiŋŋaana okujja okugoba omubbi ojja olabe nga waliwo ekizibu ekkubo atera okubeera amakubo ga Uganda ogamanyi nga lyafudde mupaakinga emmotoka buli omu n'ava mu yiye ne musooka ne mujja ne mukolaki ne mukiriyalinga ekkubo buli omu nadda mu yiye n'agenda so nkiraba kiyamba n'okuyamba nti ono mujja ne mukola projekiti buli omu ebizibu bye n'abireka eno naye mukwata ebizibu byonna byonna bisooka ne biboyiringa eyo munda muyinza obutafuluma enumula nga mwabika bwabisa so ne mugamba nti tulina agenda kwa human beings pase Katonda yabakola nga banjawulo nti muba n'endowooza bwakati nga woolaba ekintu kye bayita ideology ntero kinyo okukisomesa avuga bayitira okusomesa nti yendowooza bukinti nze bwe nkwata obuyinza nkolaki biki bye ntwalanga ebikulu mpulidde mwami Mulindwa ng'asazeewo okulimba omanyi nabadde mugamba ano mu Bulango nti yali mukama we wafula oguto munyiivu eri mwami Museveni ti abantu basinga okukozesa propaganda bonna baali bakolera bo monitor ono eri mukozi wa monitor ajja abagezi kakati ne bamanya ebituufu kakati ne bagenda omanyi okukola propaganda olina kusobola kubimanya mu manifesto ya mwami Museveni timwali mukujjawo musolo kakati ekyali ekikye lwaki teyakisaamu mu manifesto ya mwami Museveni ya 2 mwalimu okujjawo n'okuweerera abaana e Makerere. Dr. Besigye n'agamba nze bwe nzija nsomesa 4 mu manifesto ya mwami Museveni temwali musendeza abakadde. Dr. Besigye n'agamba nze abakadde abakoledde eggwanga naye nga si ba pensioners nga tebalina NSSF ne gavumenti ekoleki mu manifesto ya mwami Museveni mwalimu okugamba cost sharing nti buli onaagenda service ya gavumenti olina gisasulira. Dr. Besigye n'agamba ate omusolo gwaki terugenda kiza nga oyo abimanyi Besigye impact lwaki abantu bamwagala. Besigye abantu bamwagala oba alabika bulungi simamba oba simanya atambula bulungi oba aseka bulungi bano bagezaako n'omudemoralizinga simanya amuyita omulwadde wa siriimu ne bagamba afa ne Museveni ensonga ya mukazi ne bagamba simanya y'omu ne Museveni byonna naye nga issues zennyini abantu abamuwagira bazikolaki Besigye omuntu afunye omukisa mu Uganda muno ng'abantu balina issues bakolaki era zigundi za agenda ze zolaba ono zatugambye twekalakasa tukwa defiance ebaddenga n'ensonga era nga bwe tusika okwekalakasa waliwo ekikyuka ne twekalakasa ku lw'ebbeeyi y'ebintu ebbeeyi nekolaki nekka so n'olwekyo anti is diversion alaba nti vuga point ki kuba mbadde sinza muleka oyo okugamba nti abantu aboorganizinga mu opposition tebaba na nsonga tuba n'ensonga ez'omunywevu oyo actually kalayini kamu nga kaddamu muganda wange Mulindo maye Mulindo sera nnyo kwagala ave wano nga njagala mutereze nti NRM yeyina ne mwami Museveni yalina ekigana agamba mbutolonda hudu mbu asobola okuteesa genda olonde hudu kasaba nga ne bwanaaba yeebase n'azuuka n'alonda ki NRM kati omuntu asaana okukunga abantu balonde n'ababuyabuya n'agaana kwetogenda mu palamenti toyinza gamba mbu yayagala eggwanga n'ova ku bali abagamba muffe twagala quality twagala ng'olina by'otegera so ekituzimbya okwegatta kw'ogamba gwe ssaabawandiisi w'ekibiina ekyo muyina kipya ki muyina kyanjawulo ki kye muleeta NUP kyetakoze UPC kyetakoze DP kyetakoze how different is PFF bw'ogerageranya n'ebibiina ebirala eby'opposition ebiriwo no PFF kyeri mu kukola ye brand egamba nti twasembolinge bannayuganda mu Uganda bonna ab'embala ab'omuzinzi
abaagala eggwanga lyabe nga ate bagezi nti singa bakwata obuyinza nga munnayuganda amaziga gakaabye emyaka 6 plus tegaddamu. Mu Uganda tufunye obuzibu nti bannayuganda oba Katonda bamukola ki tetufunanko mukisa kufuna gavumenti gye twetaaga. Buli gavumenti ejjaano mu Uganda Adam ejja abantu basanyuka nti gavumenti yegenze, bannayuganda tebasanyukanga ko nti ero gavumenti epyejja. Amini bwe yali agenda ajja tebasanyuka nti Amini agenze, basanyuka nti abagobedde Obote. Amini bwe yali agenda tebasanyuka nti Lulajja, basanyuka nti abagobedde ki? Abagobedde Amini. Amini tebasanyuka ogundi wano balutwanga bagenda olutwanga bajja tebasanyuka nti balutwa bazze, basanyuka mbalutwa babayambye ogoba Obote. Museveni wabaga wabalutwa baga nti otwonyeza baki fo olubeerera ffe tubeera mu reverse nga tusanyuka kutuwonya mbeera mbi naye tetufaayo ku kiki ekikola ki ekijja. Yes, kakati ffe ekyenjawulo kyetiko ti yes, assemble the right manpower, human resource, of equipping with ideas and the formula to make sure that we procure the change. Kubanga olwaleero Uganda yetaga reset. Because the nominations October, I think, ngatandika. I expect you to be in the no. No, I'm in the no. Ne kati anedda kati waliwo no chairman wetu commission we kibina kyafu yayise okusaba abantu abagala ebifo byonna for starters. Nature president bwoba kuwulira ng'okyetaaga nga nawe ojja adedda ngambye yakole membership from Monday ebitabo bigule buli muntu yenna yeewulira ng'alina quality za integrity ng'ayagala eggwanga lye. One of the senior members which been at this brother, one of the senior members which been at Dr. Kizza Besigye eganti yokwesimbawo ng'embeera esigadde nga bweri ye tajja kuddamu kwesimbawo kalunga nti mwayise bonna beegwanyiza ebifo nekya president nga mwekiri bajje tolabawo okubaganaawo. No, tekuba kubagana kubanga eyaffe is a freedom party. Tukkirizibwa buli omu okujja n'ebirowoozo byo, buli kimu ne tukisa kumenya tukyogerako ne tulina merits zaakyo ne demerits zaakyo. Akalulu mu Uganda olubeerera ne keyasemba mu 2016 yagenda mu bantu agasize basa bakola kubanga temukalina wokijjo newokebera ndaga buli gyatuukanga musize basa bakalulu kubanga temukalina kyenze kubakunga okumanya nti muli mu buwambe tuzze kwenunula. Thank you. So nti akalulu konna kati mu Uganda abantu bakakozesa kwenunula. Bwana maliza ku nsonga yetu omulemu. Okusookera ddala ekibuuzo ky'obuuze ekisembyeyo Secretary General wa PFF n'agamba nti no bakunze abantu bajje banominating. Don't get surprised bw'owulira nti banominatinze Dr. Besigye ng'akyali mukomera. Ekyo kyotteeka waaga bano tebalina muntu mulala gwe batunuulidde. Oli gwe bateekawo mukulu wange Lukwago gwe nakola naye bulungi mu KCCA oyo ajja kikuba bukubi kimu. Owulidde talina kyasobola kola kyamaanyi tasobola nagenda nguli pessimist naye anti tubamanyi abasinga tukoze nabo. Naye bw'obuuza nti kiki kye bongeddeko mbuza bongeddeko okujja kwongerako kutoolako nnyo ku lupapula oyinza ogamba nti registration eya PFF eyamba kuggumiza multi-party democracy neyamba okwentrenchinga article 29 of freedom of association, naye in reality tebalina kye bagenda kukola bongera just kulwanisa opposition okugidisorganizinga. Naye ogamba nti balina kye bagenda okwongerako batunuulidde tufunye babaka bameka mu parliament naffe gavumenti etuwe sente nga NUP bwefuna sente okuva mu gavumenti kanawe kye batunuulidde bagule tufunye tutya sente tubeere nga tubeerawo tusasule Secretary General omusaala tusasule abakozi ba PFF emisaala ye focus kyova olaba Honorable Owachira municipality Semujju Nganda era oyo ye musanyufu era bwe bamaze registration ne posters ne zifuluma okitegeera tebali ready nagenda mu NUP kuba bamanyi nti NUP balina tesaana okulaba okusinzira kubo tesaanidde kubeera
ne space mu politics y'eggwanga lino era nga naffe era tulaba nti erinamu ebituli bingi so kati in summary well njaga tugende ku bago erya political parties and organizations amendment bill ya 2025 yayanjuddwa mbaka Faith Nakut ebimu ku ebyo ebirimu bikulu ennyo kyekyokubeera nti ayagala funding y'ebibiina by'obufuzi ebeere limited ku bibiina byokka ebiri mu National Consultative Forum ate era nga biri active si kubeerayo bubeezi naye nga biri active nga byetaba mu nteeseganya dialogue ekirala kyekyokutongoza rather okulaba nti organs rather nga iPod nga etongozebwa okubeera wansi as an organ eya National Consultative Forum. I think kajja ntandike nayo ku nsonga eno mwali mu iPod then nga FDC yes but mwatuuka ekiseera ne muvaayo nga mugaa nti byemuteesa kasamala biteesaako nga bekasuka wansi wa carpet now bill yino nga nti mwagala temwagala wadde mukyagala tebivaayo ekibiina ky'ebyobufuzi bulina okwetaba mu nteeseganya mulina okusubscribinga ku National Consultative Forum. What do you think? Honorable Nakutu mukwano gwange neewuunyiza bwe yaleese ekyo ekiteeso manyi ne bwombuuza iPod ayinza okusanga tagimanyi bamutisse butisi mugugu manyi ekino ekiteeso kibadde kiddamu FDC nga ne NOPU tezaawo subscribing wagina emyaka 5 ne wali abasigalayo kyekyo kibatuuseeko bano abatali ogamba ekyo twakifiiriddwa twakiteeseza iPod eyo yatandikibwa actually IPC Interparty Corporation nga batandise okunoonyeza nti bane tukola tutya okufuna transition ey'emirembe Honorable Salamu Somba, Honorable Afro Gutu, Honorable Kendu Kyamuzi n'omulala gwe neerabidde ne bakwatagana ekitongole kya NIMD Netherland Institute for Multiparty Democracy kubanga yali ekwasaganyiza okulaba nti wabeerawo enkyukakyuka ez'emirembe eggana ne Malawi Rawlings yali afudde nga gafu nebamukkiriza n'ata ne babeetoolooza okubenchmarkinga banakiwa nti mbune mu Uganda tulabe nti wagenda kuba olunaku lumu tugende Kololo tukole ki wabeerawo enkyukakyuka kyekyateesawo iPod for democratization, multipartyism and ekikulu ennyo peaceful transfer of power. Bwe twatandika ne bagamba era bw'anaabeerawo council buli kibiina kinayitanga abantu 3 secretary general nga yabakulembera ate nga teri kuba na kalulu teri kibiina kitono oba kinene nga mwena mwenkanankana nga consensus issue ne zijja ku table okusookera dda NRM yagana okuleeta omuntu ow'omuzinzi abamba bazinga secretary general teyalinyangayo ndooza gundi yajjeko mukyala Lumumba nga basindika ba PA mama mbabazi alina omwami bamuyitanga Hippo ono yamanyi Hippo n'abalala nga talina kifo mu NRM kiri awo ng'ajja n'atuulayo ne tutuula ne tufuna zoyinza okuyita gundi ennongoosereza ez'amateeka bwe zaatuuse mu parliament mwami Mbabazi yagamba ezo mboozi z'amalwa n'azigoba ne baleeta Poma iPod negaana Poma tekiri mu mateeka nagamba olwali lwammwe mujje mbireete mu parliament tugamba nedde kyateesawo iPod nga tutegedde parliament ow'emikono emingi yasinga so ow'ebirowoozo ebisinga obulungi ne bakigaana National Consultative Forum eri atuuliza yeri mu constitution egamba ebibiina ekibiina ekinaabanga muyiiza kyekirabanga permanently chairman ekiddako kati gweyiza okuyita leader of opposition bebazaako n'abalala bw'obuuza bannayuganda ani amanyi NCF gyeri eri eyo abantu bagenda ne batuulayo oba bawone kaala wensoba mitwalo nga oba ebiri oba esatu eza transport ne bali emmere ne bakola ki tolina kyokola ki kyowulirawo era wakati awo nga platform ya iPod ngirabika efudde ffe tugamba ffe kyatuleeta wano yeri ensonga tugenda okulaba ng'endaale mu kyeri mu kukola
kukwata babibiina birala kuba compromisinga mwagendanga okulaba nga otuuka nga gwe bw'oyogera ensonga ne bannaba opposition bakulabanga omubi waliwo yatuuka naŋŋamba naga naawe bw'okwata obuyinza waliwo ate obuyinza kasa ekikulu kyovala atula zino sente ezo bazita za ipod eziva mu isi kuba ekyo kyokka era owulidde omunindwa kyagambye tebaatuula ne bakkiriza okwongerako ki sente naye twabuuzanga tutuula wano ffenna bwe tukubalaale mutukuba bwe tufuluma temutukkiriza kukola ki kakati ki ekitutuuza awamu era ntugamba nti affe no ebbago kyendimu kyekyo ekyokubadolinga abantu olw'empaka kubanga kibayita dialogue is free will dialogue tulina okujja nga abazze ku mmeeza bakkiriziganyako kakati mwai Museveni kyayagala ayagala okulaga bali bakulaganawo ebweru mwai Museveni ye dictator naye ayagala okwambula estudi z'abademokrati alabike nga dimo tolaba bekubye ebifaananyi mbo tola twabadde wali nga twogera ojjukira kyeyakola mwami Mao n'abalala be yatuuza mu hoteri Entebbe ye n'agenda e West Nile n'abuuka n'alaga awalala ku saa 12 wakuba nga mwami Mao asomya amawulire kati ne sports amutuuseewo ng'ali ku puzzle ajjuza essaawa 8 nga talabiseeko bagamba nti mukyala Lumumba yamulaba nga afukamidde mwami Museveni mwami Museveni agamba nze sigenda kujja ewakiri bajje eno n'amugamba mubagamba mbu yamugamba wano designinga mwami Museveni wawulira ekyo naye kale kanzije era bwe yajja n'agamba singa ono tankase luyale olunaku gwe walugaba n'ogamba gikuteera Entebbe n'ogamba singa ono n'agamba ffe tubyamiri ebiri sirias ennyo banno bazze balinze ggwe kakati gwe otugamba tuteesa eki in a line because akadde kagenze yes oyina ebibiina by'obufuzi ebikunukiriza mu 30 tolowooza nti weetaagisaawo ennambika ya butya funding yabyo weeyina okubeera no already funding waliwo ennambika already waliwo gye twayiteesa mu ipod gye batakkiriziganyako naye tugamba wabeereko proportion ya ssente olw'okuba waliwo ze tuyita fixed costs buli omu administrative costs tusooke tuzitemeko akati nabanga bakikkiriza ngera buli kimu owulira nti mwai Museveni n'agamba mbu abeena bajja kumutta baga numerical strength yokka yebeekola ki yebeekola kubanga funding era eri mu constitution nti ebibiina okubeera ebya Uganda biina okuba ebyabannansi nga babisasulira mbu bireme kubanga bidipenda ku sente ziva ebweru ng'oyinza obanga bakutoba oba muntu obanga alina byonna byonna byali byetayagala wano n'abiteeka mu ssente ebivuga agenda eyo Mulindwa clearly olaba nti waliwo mistrust abakulu balinga balaga nti mwe muyina ebigendero ebikusike sinister motives eri ebibiina by'obufuzi nga mwekweka emabega w'ebbago lino ekyo si kituufu naye ekikulu ekiriwo nti National Consultative Forum is meant to bring us okutuleeta awamu mu ndowooza zaffe ez'ebyobufuzi naye tubeeko n'akadde we tuyinza okwogerera ng'abantu nga tuli ku budaala byabwabifuzi era mu bbago lino omuntu afaayo okulaba nti wandibaddewo n'okuwabula gavumenti to advise the government on the democratic political environment kati nze buli mpulira omuntu ali wakanya beera abantu abakulira mu kwegugunga they cannot support this ne buli awulira nga twandibadde ne anti bakuwadde obudde wanakaija buli akkiriza nti twandibadde ne harmony mu byobufuzi byaffe ebbago lino liri very healthy era nze ndowooza omuntu teyandifunye ssente and I want to agree with the yes kubanga abantu ssente bazaagala nga bwe nakugambye bali batugamba nga temufaayo waliwo nesito endala yali ya DP wakati w'omugenzi yali secretary general wa DP nga tugenda Entebbe nga bamugamba ogenze tandi ngenda naye nga tagenda Ntebbe nga ali mu kkuba awo yasigalawo yali secretary general nakyo omuntu oba yagala ssente zino okuzifuna can we also agree that this is okay sente zamwe wa musolo kyo kituufu naye tuzikozesa ebituufu tusinkane bwe tuba tusobola okutuula mu National Consultative Forum kati ekulirwa Honorable Kiwanda naye etteeka lyagamba nga Akaija bwagambye nti nupu eweereza omuntu amudeputizing abeera vice we era waali mbadde njogera Dr. Kiwanda nga zijja wano naye atuula nagamba amumyuka ye mwami Katana n'okutuula atuula that would be very healthy bw'aba asobola okugenda n'atuula ekyo kyetwagala naye bwe wanaabanga abantu baagala kutuula mu bino tukkaanyenga mu bintu ebimu ate ne batuuka ene bwe ne bagamba nti
government yaffe mbi, then they are wrong. Baba confusing a public. Kubanga nga bwomanyi ebizibu byaffe nga government n'ebibiina by'obufuzi tusobola obyewala nga tusinkanye n'abantu bano twogera nga bwe twasobola okwewala ku kyesente twagala bazongeze era twazongeza ng'ompa omuzindalo luyale tulabye ensisinkano z'ebibiina by'obufuzi ebiri represented mu parliament under ipod okay ebintu bingi ne byogerwako Kaija ne bannayo nga tubyogera ne tubikkiriziganyako bwe twamuka meetings zino ebikasukibwa mu kasero bye tuteesaako ne tukkiriziganyako tebiba implemented. Lwaki mwali badde, why would you be pushing now more for dialogue nga already mubadde mubikola and nothing is implemented according to them? Nze kyemmanye obwetaavu bw'ebibiina by'obufuzi obwali businga obunene zaali ssente era kwekyo ffenna twakanya kuba ne meeting eyo nali munagera ne mukyala w'ekitiibwa Lumumba ne tukkaanya era ku kyessente kyekyaleesa ne president Emunyonyo era bwe tumala okuva wano wonna kubanga NRM ffe twali chairperson by that time ne tugenda mukafunda ffe ne batugjamu abalala naye ba president si bonna abeebibiina ne badda wali bagenda okudda ne balangira nti tukkirizaganyiza sente zigenda kwongezebwa. Era kati ekikaaya nnyo okulaba nti kirina makulu kubanga that money does not go to PFF, the money goes to eri mu FDC. Kati Muganda Kaija asobolawo okulwana n'afiirawo paka nga batandise okufunayo ababaka baabwe nabo ne batandika genda obuuze kiri ku record ajja kutereera position yange nga tukyaliyo n'olwekyo nze kyendowooza bwana Kaija kituba tukkaanyaako tukkirizaganye bwe tuba tulina ebituluma mu bibiina byaffe tugende mu ndeeno muffe tweyuzeyuze but you see nzijjukira FDC ng'ekyali mu ipod ekimu ku bintu bye bakkiriziganyako yengeri abakulembera akakiiko k'ebyokulonda gye balina okujjamu up to now byonna bye babyogerako tebiteekebwanga mu nkola and babikkiriziganyako mu ipod. Wali owuliddeko private members bill ng'egenda mu parliament over that twogera ku ipod bakkiriziganyako anti omuntu asobola okkireeta bwe baleeta ekyebisiyagale twawagira honorable Munyagwa njagala otandikira amaliriza ng'akulaze mulindo omutuufu amaliriza n'akulaga nti yali dishonest ogambye taddewo entabiro gye tuyinza okutuulamu ne tuteeseganya ne tugonjoola obutakkaanya obubaawo amicably otudde ne banno ne mukkaanya nti akakiiko k'ebyokulonda kalondebwe bwe kati ne bwe kati otuuse obivuddeko kakati President Museveni buli ekituuka mu bibiina by'obufuzi teri kyakola mu mutima mulungi kuba etabikiririzaamu yadde Kaija yakireese nti ene mu referendum yagamba nga bano tubejjeko. President Museveni takkiriza mu bibiina byabufuzi bingi naye era ye ne mu ipod bw'agenda bwebeera ttaani y'aba presidents ab'ebibiina ebyenjawulo okujja ye tagenda as an equal to these others yagenda nga lecturer bamulinda n'abatuuze essaawa 8 eggwanga liyimira n'abatuuze essaawa 8 bw'amala n'atuuka mu kitiibwa ekyekika ekyawaggulu nga lecturer n'ajja nga tazze kuteesa nabo wabula azze kuba lecturinga ng'azze kuba lecturinga kakati ejjooga eriri ku leve eyo kubanga bw'ogamba tutaddewo platform eno njagenda nga chairman wa NRM nsika ne bachairman bannange tuteese one olina okuba nga bye muteesezo ojja biteekamu ojja biwa ekitiibwa kyova olaba nti Hamas eyinza okuteesa ne Israeli naye Hamas neeteeka mu nkola ebyo baateeseza nga ne bwegana Israeli terina gundi Israeli neeteeka mu nkola nga ne bwegana Hamas terina kyakugikola naye mu bugunjufu nti kyoteeseza ne banno kisaamu ekitiibwa olwakadde njagala genda wa mwami Hood but again one more kuva kidda gyoli mwami Munyagwa. You see ipod ntabiro mukago okugatta ebibiina by'obufuzi ebibiina baka mu parliament era babawa n'ensimbi okusinziira ku muwendo gw'abaka be mulina mu parliament. Bwe muba nga temwetabye mu activities eza ipod lwaki mwalisigadde nga mufuna ssente ez'ekigendererwa ekyo nga temwete mu activities it is a creature of the constitution. There's an idea yaliwo nga naipod tebina bikwatagana ensimbi zaaliwo nga naipod tenajja tosobola kubigatta naye bwe twali tuzongera lwaki twayitamu era omuntu ogenda mu ipod
olina kubanga olina omubaka mu parliament mu parliament babuuza ebiina abaka baabwe tebaliyo kati kankulaga ipod gyagala okuteekamu wekikwataganira the other day bwe mwali bakubaganya ebirowoozo kuzongezaako that was discussed mu ipod. Yes. Okay, NUP gyetaali ne FDC gyetaali and again nedda ezo sente okati nkubulire ekatono nnyo ekisanja kino okiraba okumanya nti NRM mbi Mwai Museveni mubi yakwata n'awamba ebibiina byonna byonna ebirala ebirimu buli kibiina bakigamba okubeera chairman okumala emyezi 6 kino ekisanja ti NRM yebadde chairman yokka omanyi buli mwaga ono yatuukirira omusajja mujja operation za mole suspended tubakolere bwana mwa suspend akubanga side emu yeriyo obule bagambye okusookera ddala ffenna tukimanyi nti eggwanga lyakkiriza libeere mu ntambula eya multi-party democracy enfuga ey'ebibiina era mu 203 I think the Political Parties and Organizations Act nekakolebwa enkola eya multi-party democracy erina principles etambulirako ezimu ku zo zibadde mu Political Parties and Organizations Act naye ezimu ku zo badde teziriimu ze tumanyi nti mu multi-party democracy wagenda kubeerangawo leader of opposition eyo act ye creatinga rope era government neteeka rope ku level ya cabinet minister ku level ya prime minister era neteeka mu principle endala nti mu multi-party democracy obukiiko bwonna bwonna obwa parliament obwa accountability bulina kubeera chaired n'ababaka abali mu opposition era mukadde wange ono manyi bulungi nti yaliko chairperson ow'obumu ku obwo ku bukiiko bwali very sensitive